Reason TV musibye mutyanno kansubira nti muli bulungi. Ensonga ya mukadde waffe Mapo Media egende esasaana wabula ate esinga okwewuunyisa nti abagisaasanya ate bakugamba ti okusalawo kuno ba judgment eno yakoleddwa yabadde yakyama naye ate bagenda mu maaso n'okugisaasanya bo bennyini kubanga balina ba followers kati bw'oteekayo ekintu ekifaanana bwe kiti ate ng'otegedde nti ensonga ebadde yakyama naawe noyongera n'oteekayo kitegeeza nti ate naawe oba oliko obuzibu obw'amaanyi. Ekirala tetulowooza nti wano waliwo gwe twagala okuba nti yasinga ku baana babiri kubanga ensonga eno si yamagezi nnyo kiri awo wabula ndowooza waliwo abantu bana babiri okwagala okumanya nti nze oba nze wankizo nnyo ku kibiina oba nze ndi wanjawulo. So ebyo byonna bya buntu abantu okweyagaliza mukama waffe amanyi nnyo nze gwasinga okwesiga n'ebiringa ebyo bya bulijjo. So eno si nsonga erimu amagezi eri awo esaanidde abantu okugigendako ennyo wabula bandibadde bakakkana ate ne Mapo Media n'ategeera nti negondi yakoleddwa judgment eno yakoleddwa. Nze ng'omuntu njiraba nti yabadde efivaletinga ye olw'ensonga nti ye alina kyafiirwa nti ayagala kutekinga position ayagala kuyingira mu byabufuzi kuba nti avuganya akati bw'anaagenda mu maaso n'okuba nti ayagala kulwana entalo azigguse oba asika omuguwa kubanga luno si lutalo naye ayagala kukakasa nti mutuufu ku kino kyeyabaddeko. Then ebbanga ly'emanamala nga bamukolako discussions ajja kuwewuka nnyo mu kibiina ne mu bantu bennyini abadde bamugoberera weekange ng'abantu bamulabanga omuntu atasobola kuyimirirawo ku nsonga z'amaanyi kubanga ate ensonga entono zibanga zimutwalira ebiseera kati buzinajjanga ensonga nnene nnyo. So mu kino twamuwabulamu tumugamba nti abeeremu okumiikiriza ate atandike n'okufuna bahandlers naddala ng'ayagala kuyingira mu byobufuzi ayawukane ku bantu nga ffe tutula ku media zaffe ne twogera n'okola ediyo n'oyogera n'ogenda teyagenda kubona nakuba tulina kyeweetaaga naye oli alina kyeyeetaaga ng'ojja kufukamira eri abantu tebakuwa kalulu bakulonda erimu oteeka birowoozaako n'omanya nti eno ensonga yo kati ntuuse okufuna bahandlers ku buli nsonga. Ekyokubiri n'okwetegereza judgment eno bagikoze ku lwani kubanga webanga kyekituufu kye bakoze nti twagala tusizinga fire ekyo kya buntu omuntu yenna naye muba mulwanagana nga mwekutte ekigwa ekiganda oyinza okulaba nga waliwo abataasa naye nga ekituufu naawe ayeetabye mu lutalo olwo ali mu kulwana nga mutuufu si kyewandiyagadde naye nga omukisa gw'okufuna abataasa nga mukisa guze munene nnyo nga mulungi naye bakutaasa ku muntu n'osigala ng'ogamba singa gundi tataasiza mbadde nja kumutta naye nga ekyamazima mutima gwo kimanyi nti yakuyamba buyambi naye kungulu toyagala kulaga nti okutaasibwa oyambiddwa. Akati ekimu ku bintu ebiyamba abantu kwe kutaasibwa kubanga oluusi oba ogenda kujjawo n'obuswavu obuyinza okuddira tigundi bamukubye n'akaaba bamuyuliza empale yagenze empale nga obusajja buli bweru amabina gali bweru kati ono ataasizza abalina ebintu byayambye. So mu ekyo okutaasa okwo oteeka okukkiriza ne wabanga akukutte akusikambula ekyo kikkirize kubanga alina kyataasizza. Ensonga eyokubiri eri mukadde waffe Mapo Media okusinziira ku katambi akavudde ku side ye media gye baddukanya bakakasizza nti ensonga eno ebadde gyegenda mu maaso naye nga bagezaako okumuwabula naye nga buli bamuwabula ayongera mu maaso nakusindikayo kwegamba kuwanikayo bubaka bulala enkyaddako kirala leero kino enkyanazzaako kiri kati kikulaga nti aliko embeera etali yabugumiikiriza oba n'obukkakkamu naye nga mu byamawulire oba omuntu akola amawulire tulowooza nti yandibadde ayawukana nnyo ku muntu owa bulijjo ku butyabo osobola okukola statement mu bantu netegerekeka ndi wamawulire n'omusomesa enjawulo manyi badde bagirina nti osinziira omuntu w'omusanze mukuba ekifaananyi okimukubiddewa mu bbaala mu restaurant mu guest house oba mu mmotoka oba abantu bonna wakusifu naye oba omusanze ng'omuntu omusanze mu kifo nga naawe wolinga n'abala we bali ne mukama wo naye wenyini waali then ekyo bw'oba ng'okyagala okijjako amawulire olina kiwa obudde kubanga omusajja oyo eyemulugunyizibwako omuwumuza abadde mu kampu ya Bobi okumala ebbanga naye abantu batandise okubemulugunyako nga bagamba nti oba oli awo mbega naye ate olwokuba nti mbega obujulizi bukyalina okuŋŋaanyizibwa mpola. Kati mu kaseera kano singa tusanga Mapo Media nemuhumuza nga balina awantu we bali bokka babiri oba basatu awo kikola amawulire naye wabanga akyali mu kampu gy'abaddemu awo tekiba tekinakola nnyo mawulire. Kati Patricia ayinza okuba nga omuntu yamusisinkanya naye waliwo ekifo kyosangamu omuntu nga nkola diplomatic ng'oteeka omubuuza newakubadde temukkaanya kati nga bwe twala baloopu esisinkana Mpuuga mu Lubiri n'omulangira wa Buganda naye bwe yali ababuuzaako yasituka n'abuuza ku mulangira n'asituka kani imagine omulangira yasituka naye Mpuuga yalemera watudde nga bweri empisa ye. So diplomatic nti ekifo osanze omuntu ono osobola okumulamusaako oba okitegedde kugamba tiwali embeera yonna ebagana kubuuzaganya muri mu public kati oliwo abasazo n'agamba kabuuze ku Patricia ate Patricia amukole igino kubanga bakugambye nti alimu obwambega gwakakasiza nti alimu obwambega ye ate gwe bana kugamba nti gwe embega naawe kati waliwo ebintu tulina okukwata empola nti kale ekifaananyi ekikutte naye kale kiweereze bekikwatako bagende nga bongera okugatta ku bujulizi mpolampola kubanga ne muhumuza yennyini tetulina bakufuna official statement emugoba mu konvo ya president bokolya ku president naye bamwemulugunyako era nga abantu abalala bamwemulugunyako twali wano nga waliwo olutalo lwa kiseka Umaru nga abantu bayombagana nene biggwa nga bagamba baali abakola batya so bibaamu
kati tuyinza kugenda nga tupapira buli nsonga nti gwina kubanga buli kimu okolaki owangula kiwangule. So Mapo Media agezeeko okukaka naye tereze bw'aba alina ebiribiri ebirala nga ayagala bituukako ateeka okumanya kati wandolinga ensonga afune ba handlers. Ekyokubiri nakugamba nti alina okwambala apron ya diplomacy bw'aba tanaba kujambala ekijjamu kalubiri. Ekirala alina okufuna kye bayita political lenses amanye ddi lwagenda okwogera kikyayogerako neddi era amanyi kigenda muwaaki era ogenda okwogera ebiseera ebisinga obungi ne backup ebawe tugenda kola statement eno ekola backup tugizikiza tutya politically eyo n'omuntu okuva ngo bimanyi singa otandika okukwata ku ebyobufuzi. So Mapo Media agezeeko okwetereza ng'omuntu. Mukama abawo omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.